Brighton. Zella Afudde. Zella Afudde. Afudde mama, Zella Afudde. Mbakugundi. Nokuvegula mbagamba banange Zella Afudde. Mama, bakusimia kubiri nkubira nkoloja kubira letami. He was going into a surgery okumuteka mu gundi mu bulago jimutazengulu. I Mukama Katonda shishino. I can't even breathe. Calm down. Yesterday I knew something is wrong. I had diarrhea. I was not feeling good. Come. Oh my God. Ndakamwena mugume mama. Hamu Jima agenze mukwano. Zella Afudde. Zella agenze munanga. I had people nga bagamba tulimba simanyi biki. Zella agenze. Zella bakedde ku machegulo bangambye tugenda mujja ku ventilator. Etumala okujja kumujja ku ventilator bamutekemu wano bamusale wano ekisakiro bamutekemu tube aberenga sizoko. In the middle of surgery afunya attack nange nafa. Zella Afudde tamiya. Tabananga agenze nga teramulabye nako mukwano. Dami yatoka abana Zella Afudde mbulumi. Abadde ajja wano nga 24 yali ticket. Naye omutima gwagambye gimutabalangako bw'atyo. Ankuleke mukwano naye Zella Afudde. Omuntu buliko sente njagala kukubira Nalongo. Otulo twambuze ne basawo saa 12 mbadde nakatekawo omutwe bwenti kati nakatekawo omutwe kuva ku makya. Brittany. Bread. Mukwano jangu. Nange ngolabye mama, ngolabye n'omukwano gwa kitaawo. Ngolabye mama, jangu tule eno. Jangu twekume mukwano. Nsirika Brittany nkusaba mama osirike begayiride bana bange sina muntu wano kwa America sina gwennyina. Sina gwennyina sina muntu wano bannange samwekume kubana ngenda gwedda lubannange. We will be fine, Uncle Ham. We will be fine, Uncle Ham. Ne abana bange. Brittany adagala nnyo kitaawe bannange. Nkugala tumbuze ekiro tatuddawo ne ngamba Brittany, I'm really sad.
I don't even think I can go. I don't even think I can. You can't go. Auntie, munyumba mulimu ebintu bingi era if I don't get out, nobody's gonna care. That's also a plan, but at the same time, my heart is behind. My plan is that they are traveling up Tuesday, Mama. Ne Tuesday to say. Ne Tuesday to say, and oh my God. Nkubira musooke mundeke bambi mala okubira ab'ewaka musooke mundeke mala okubira maama essimu gatenyiga Brighton taata afudde munnange emyaka Hashtag 8 for one time pack. Hashtag 8 for auto renewal to get a tune at kusaba ogume maama Britain mama nze emmere yamenye zino zonna ennaku ayinu oddukira negamba I can't eat nga tayiri muntu wa mmere oze ne mukisa bazadde saa 8 nga ntunula ate Jimmy yagamba nga tayagala pain ng'abeera akyogera I don't wanna go through pain olumbe lwajjamu malawo naye alwadde ayagala kuwummula olumbe lumulumye olumbe lumulumye olumbe Jim sagala taata mubikira engeri nga taata ye mulwadde nnyo kati nkubiraani mama takwata babiri ali mama ali Masaka simanyi oba babiri egyali bantu bano bazunga nnyo owulira nga oyagala nakubavuma nange ebintu bino siga bibaddewo tuli Kampala at least tulina ku family support kubanga ogamba nja kabira ewa gundi babiri Samuel koline mama Jim afudde mumpe oli luddawa naye lwaki mutambula obudde buno ate nga naye takwata ssimu n'olya nga abantu b'e Kampala bakutama baba basaba ssente ne bafuuka nga essimu zaabwe bazirina naye bituuka ebyokubeera nti n'omukubira omuntu ofunye ekizibu osobola n'okuva ku ssimu nga tomufunye nagambye Britain yesterday saawe tutudde neka Britain kangende kasita buli muntu mbale mugamba kangende Jima afudde bannange kasi ndina mwandu bannange bannange kubitumisawo ogume maama ate simu tuweereze kusomero email kale n'owulira nga abantu b'e Uganda bakutama amazzi gano owulira nga bakutama sawa meka zo otuka n'otamanya nakumanya nti oba ono n'okama Katonda mpulira nga njaya nabuyayano oba nigwema nkubira naye nga Jimu aluddeko nnyo ku ventilator bannange abadde aluddeko obulwadde bwamugudde kiyifuyifu kale singa yajja maama I know Dio I know mama bagamba munerimba kakati mukama nabaali basasula. Hello
Hey, this is Onwell. You can leave a message. Bannange essimu zenkuba zonna teziriiko. Sigenda kutawaana abo bakubira. Buli gwe nkubira tali ku ssimu sigenda muddamu. Sigenda baddamu buli gwe nkubira nga tali ku ssimu sibaddamu. This is the time they should be there for me. Nobody's answering. I don't know what time is it. Sigenda baddamu. Zella. Roger Jim Afudde munnange. Omwenge kibi. Kibi mukwano nkubira Emma takwata. Naye mwamanyiiza okubeera nange naye bannange this is too much. Okay. Dang. Ntima agenze. Kitalo nnyo bannange. Zella kitalo nnyo. Kitalo nnyo mwana. Ma. Mbadde ngenda ku Tuesday nga mmaze ogula ticket and everything. Alwanye olutalo naye Katonda bw'asazeewo. Alwanye nnyo bantu. I think he's in a better place. Yena mpaayo gundi. Mpa bathroom robe. Obadde okyebase. Mbusiniguma mukwano. It's a bit strong. Well, That's fine. we'll be fine too. Right on that. Yeah, mama. Tawulira empewo ate okuva eggulo mpulira empewo endya nzibu ennyo ennyo neŋŋanda empewo enzita. Ofunye namba ya Angela. Thank you so much, guys. Nze sirina muntu, sirina family, sirina kyenina era abanange basigaliddewo tebalina muntu. Tebalina nze nnyinaabwe nze kitaabwe nga bwe babadde. Tataabwe abadde ajja wano next week yali ajja 24 n'asazaamu okujja. Yali ajja 24 n'alwala nga 17 n'agenda mu intensive care naye munnange tasobodde kuvaayo. Okay, dear, stop. Not now, please. Okuva jja emmere yannemye bannange nga sobola kulya. Empewo empitamu. Ndabye movie ku Netflix leero paka ku makya. Naye bannange kamberekereze baganda bange. Naye mutusabire.